Gwe baazirira akaweta UGX embeera mbi nnyo mu ddwaliro yeetaaga ssaala akatambi kayina mu maaso awo Gravity omutujju ne principal bannange luno ddoota olusituse simanyi gye bigenda kuggweera ate ye omwana tengetenge tiktoka bannange nabyo ebivaayo si birungi n'akamu mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange engeri gye balangiddemu Minada Queen n'akatambi kayina mu maaso awo Fuulufiga Jennifer Nakanguubi bannange naye atabuse bubi nnyo nnyo ng'enkola yaffe mbasaba viidiyo no mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sb4media News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sb4media News Extra bo munange ba tiktoka banyiivu byansuso nsonga ki byonna ogenda kubanga obutegeera mu maaso awo nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abagonvugonvu abakosefu nti saba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano ate muddemu okufuna obulamu obweyagaza munnange mwana mrez tiktok ayugi extra oluvannyuma lw'okuwa mwana muwala akaweta era nga ku tiktok ye yeekolera yeetuuma ssenga munnange ate mulowooza embeera simbi mu ddwaliro munnange kugamba yatendewalira obulamu bwe munnaye kweyesawa n'akyankalana n'afuna era ekirwadde kiri kye bayita vaawo mpitewo ngenda kuba mbateerako akavidiyo mu maaso awo ate munnange namwe musobole okumwerabirako embeera gy'alimu mu ddwaliro nga bambi ye wenjogerera yeetaaga ssaala kuba yagamba ono ye mukyala gw'abadde asuubiramu ebintu bye byonna okugeza abaana okuwangaala naye n'ate munnange okulaba nga yamukuba omwenda bw'atyo ku kisaawe era nga maaso awo nina munnange ba tiktok ab'enjawulo nabo bavuddeyo ate ne boogera ku ekyo ekintu mbu munnange kugamba mbu baatunuulira kapa eno yo ng'omukazi mutuufu ate okugana yugi extra kubanga tebalina yadde we bamaakingira mbu omukyala muwanvu muyitirivu nnyonnyo bw'ate mbu mukadde ate munnange ye yugi mbu alinga mwana muto mumpi nnyo kale katulabe yugi tweyongereyo guys samanya nedoboozi Frank abahoze kulaba mukwano gwange yugi ali mu ddwaliro waliwo ebimutuuseeko ku airport ali wano saidi z'ekisaasi mu ddwaliro ali ku drip amazzi gaago gatambula ali mu ddwaliro yugi ng'olabye muganda wange kati weewulira otya so nsanze alina omuwala mukwano gwe bamuyita malayika omulwadde ali atya kuba oyo alina omugaso ku intaneti atitegekera emizannyo gyonna ku intaneti yeewulira atya Guys, depression kills. You never dug in the kwetta bannange. Depression kills. Temwaita kati gwe yejja kibadde kikugendeza ku airport okusaba omukazi obufumbo nga temwasose kyogerako kibadde kibadde. Kati embeera gy'alimu wano wana mumala oba mugenda kugenda mu ddwaliro ddala mbatwala walala. Ndozo tutwale walala kubanga embeera yo ye. Bakamuteekako ecupa meka? Biri so ye embeera ya kyali waffe bakadama mbadde mbasaba omuntu obanga wamukubira ku botimu n'olaba nga ali mu inchi 6 bw'otuuka n'osanga ng'ali inchi 2 tekyetaaga ate omugobe kuba naye yabitaddemu obudde yaleese empeta ye buli kimu ate laba bwe mumugobesa empeta n'ekimuli naye ate malayika ku kisaawe obaddewo tobaddeyo mukazi ayinza okuba mugobye lwansonga ekimuli kibadde kya mitwalo ng'ebiri oba gumu naye katumusabire kyali waffe byabakama situation gyalimu yeeyo ngenda bajjawo matwale ku ddwaliro eddala noono omuwala gwali naye mukwano gwe bamuyita malayika CEO Malayika Beauty Parlor okolera eno nkolera Kyanja tuli kisaasi kati sawaze akolera Kyanja kale kankusabire yugi ojattereera kati weewulira otya yugi What is mind for proposing in Amurusogo? Toko yomwala yali mukazi wa Chaga. Wana yugi wakoze stand. Frank atugambye stand. Nafika tujitwala nti stand. Gena kwa akaunti ya Sefuko bwatugambye. Bana yu Frank abako bw'otookendeza ebyo bintu abaana bagenda kukukyawa. Kwino oli akyali omulabi wano. Abaana bagenda kukyawa lwaki okola olugambo olutategeerekeka nga n'ekivulo kya munno tekinnatambula. Mwe baba akomyewo amangano tuzibuki. Mwende baba ayitewo nyemuke mutere n'eggaabo. Bannange.
Banga kunyuma. Samnana. Naira njogedde ma ekimala. Ekikulu gye badde ekya full figure mu ansalinga ate nga nja mu ansalinga mpaka njagala full figure ntwale mu kkomera tusimbagane ne bannamawulire ngende kale mu kaguli lwakugamba nti full figure awoza mu nvuma abantu njaba yamana afande mwagale na bwagazi mutwale butwaze mugaba afande batolina mukazi ja tugende genyini anankolako wawa mwita lawyer naye mugaba natolina mukazi kijje tugende muve kuyo katemba w'omusiro full figure abakosa bya kisiro kwa talina figure ziringa zaffe nja kuyimirira mu kaguli wali eri otegere nti twavaako dda so muje musiro kuno abaana b'abantu banvuma jja mu TikTok yugi yankwasiza obusungu ekyo kintu kyemwakoze kigenda kutrendinga kuno myaka emeka mukazi wagenda kiraba atya omwana ogozadde olina omwana muwala alabe taata yali kukisaye nga proposinga muntu ne bamugoba ye nga mukazi kigotuleetera wa gomesi omwana jagala maama wo oyo mukazi gwalabye okola naye stanti oyawoza nti musibe ebitundu byekyama n'enkuba tewali tute antikaduuka kalekaleko naye ono omukazi yenna mutukuza mmeeza yeyerusa buli wamu oba tisiwali tutte gundi doniasiya era kyali tukubye enkyukwe oba nakankaka wakikoze nakanka ntuga ebujo yugo kale kakica kikyabeera naye mu bisawo byo naye kiki ekikwambaza ebikooyi njagala ombulire lwaki wayambadde ebikooyi kiki ekibeesibye ebikooyi guno omwaka nga muzibu nnyo nawankubadde wesenga naye senga omuntu agambwako ekintu kyewakoze kibi nnyo lengera noono omumpi awonya ttaka mumpi wakoma wakwata ennyindo emusitamye mulinga kitebe kya ggaali omutwe gumulinganga ebbina ali wali akutta obumuli bwa mmisa alinze munne akutta obumuli bwa mmisa ali siriyasi nno ne kanvasi ye ya 15 amanye ennaku ye yagironze mu mivumba n'agikubakubako papapapa ne kajini ka 35 n'akasaati ka 2 mu owino n'anyuma n'alumba entebe eyapooti oba yayise mu mmisa n'agenda n'amwakuula ekimuli ku keesi y'omufu era omufu ndowooza gyali akolima tosobola kubba kimuli kya mufu n'okola stanti n'etuukirira era kyemmanyi omufu gyali akolima mayiti ekolima amagumba tegatereddemu bomunnange ba TikTok abamu basanyufu ate abalala banyiivu nga namwate we mulabye obutambi wano Maama Phina Jennifer full figure oba beautiful ennaku zino letwakamu kazaako naye ate ensonga zino aziyingidde mu katumulabe kikyagamba you give mu bubadi yugi oli mukulu ate network yakugana social media yakugana va mu bubadi mukazi gwe wadigyeko mukulu okutta akamuli akalinga akanusu olukumi ne buno buswiti bwakati obulinga sweet bomu oli mumpi nnyo omukazi mukulu muwavu muzibu mukola stunt eziswaza agamba wete bakyagakola ate yugi social media yakugana oli muvuka magezi kola ebintu era naye media yo yakugana dekera okuntu bokwe olinga ono muvubuka yewambye mbu bamuwambe ataddeko empingu sinsibe yenna amenka baba bagala okweta oyo omuntu tekyetagana ssaawa wadde seconds byate bya Yugi ne girlfriend we nga tubitadde ku bbali bwenti okuvuza butereevu paka wawaswa Emma Onono nga yali YouTuber mulamba naye munnange oluvannyuma lw'okulya ssente z'abakadaama obulamu bwe bwatandika ne bwonooneka era n'abula n'ava ne ku social media naye munnange olunaku lw'ejjo twamuguddeko nga w'omulabaawo embeera yo yatabukira ddala alinga omulalu ye n'enviiri lekaleka naye nga munnaye bakadaama bamugamba oziridde ssente zaffe n'ozeewakana naye kinaakutuukako totubuuza kati munnange
yuyo bwatyo ate bwafaanana bwenkuzaako eno ewa Gravity omutujju ne Principal munnange otalo luliwo. Gravity omutujju yagenze ku Facebook page ye n'agamba Principal nti tuwe Busaabala Beach mu kifo ky'okugiriiramu amayirungi n'enjaga tuseewo eddwaliro mbuye mweteefuteefu okusonda kugamba Wamakali yayogedde ebintu bingi nnyo naye maama okuva we yayogedde ku Principal ye Gravity omutujju ky'olina okumanya bamutwala kagudde era ye munnange okumanya ensonga zisute serious olunaku lw'ejjo akatambi kayina maaso awo yagenze ate n'atwalayo ne simiti bannange ali serious ne munnange tuyiga okufuna ku mpisa bwe muba nga mutankudde entala ate abazadde bannange temubateekamu kati munnange ono paka kuwulira bubi yavuddeyo n'ategeeza olutalo n'aluyingiza maama wa Gravity era munnange yagambye Gravity embukino ku luno tukizaayo mu zoo Gravity omutujju nga gwagamba era n'agamba nti kirabe kirega okufaanana maama waaffe kati weebuuze wano omuzadde oba atajjidde mu ludda wakale bannange tweddeko olwo lumu. Ndi ku One Love Beach Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu just tusaba Principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busaabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tu leading by example tusobola zimbawe eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddo twagala zimbe eddwaliro tugenda zimba ddwaliro yaman so Principal ye contributors omutagwa seminti 2 n'omusenyu omutagwa seminti 2 n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze seminti wuuno n'ebira tuleeta n'emitayimwa tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro e Busaabala omusenyu jafuna kenji ogujjawo tegera oguyingize Principal gumukwase ngezezaako munoonya ku ssimu semufunye ne kati bibyo mbireese tuzimbe eddwaliro yama just wetaga 10 ku 10 bannange oba mutankudde entalo abazadde mubajjemu ebyo ebintu kuba byo tebabibeera mu maaso wano nina anti kaduuka munnange atabuse oluvannyuma lwa Gravity omutujju okutwala seminti n'omusenyu e Busaabala nga yiiyo omu ku batandise okusonda ate okuzimba eddwaliro kati mulabi tweyongere n'okwata ne kamera ku nsawo 2 ez'omusenyu ku tripu emu y'emitwalo 12 tripu y'omusenyu ya mitwalo 12 seminti ensawo 2 yenna n'okunakuna oyinza n'okuboze tomwedde na byoya n'ositula yenna n'ogamba wa kamera tufollowinge muswaza nabagamba nti kamera osobola ogireka n'osigaza emirembe naye bwe munaakwata kamera ne mugisembeza mu bintu ebimu mukyaswala nnyo donation y'omuntu ali mu kumaliriza flat kale n'obanga sente z'eddwaliro z'olwanira abakuwe olw'okuba Bobi Wine yavunaanyizibwa kuzimba amalwaliro wano alina amasomero g'avunaanyizibwako mwana ate bamaze okuŋŋamba nti tolina wangulu kubanga ndwawo okulaba omuntu w'engulu newe ate yagendako ku ssomero nga talina magezi era mbadde neewuunyizza waliwo gwe nkubidde simu ne mugamba Gravity wangulu eno oba mu Northern naŋŋamba nedda avaawo sayidi z'awaawo mu basaami awaawo nemanya tulinayo abasaami abategeera tulinayo abasaami abasirira ne kuno ku media mubalaba naye tugende mu maaso n'okwata obudde ensawo 2.6 eza seminti n'emmotoka emu ey'omusenyu n'okuŋŋaanya ekyalo n'osaba ne kamera bantu mmwe muddeyo musome abange waliyo okusoma kw'abakulu okkirizibwa okubuuza ebibuuzo kubanga oba obuuza abakulu banno bajja kuddamu okusoma kw'abakulu okkirizibwa okukoppa munno mu ekizaamu kikkirizibwa tebagenda kubagaana naye buli muntu yandiyitiddeko mu ssomero wallahi billahi tallahi
wofunawo omukisa oguddamu okutula mu kibiina mpola situla ebintu byaffe. Bw'atyo ye munnaye Gravity omutujju omulimu yagutandiseeko dda wadde nga bba abamu si basanyufu bwenkuzaako eno ewa Maama Phina n'etengetenge. Maaso awo nina akatambi akatambula munnaye nga bagamba mbu Maama Phina tebamusembereza ono omwana tengetenge mbw'ojja kwefuula ng'amuwa ssente mbukumbe ng'amuggyako mikisa bannange mbu ne Sb4media tageza yalina amusemberera ng'amuggyako interview. Kale katukalaba akatambi nako tusobole okweyongerayo bannange abantu bo baliwo okutokomoka omugambo kye bamanyi n'ekye batamanyi tebeetaaga kumanya. Temukkirizanga Maama Phina kusemberanga tengetenge. Maama Phina tengetenge oba omwagaliza ebirungi tomusemberera n'omuwa obusente bwo obukadde 2, obukadde 10, obukadde 3 bunnoomuyamba kumba omubbako emikisa gye. So tuyambe tusemberera tengetenge mpozi ne ba YouTubers mutuyambe omwana mumuleke temumalamu nnyo obufali mumuleke atrendinge. Nakisinga obukulu Maama Phina ne Sb4 temusemberera tengetenge. Era tengetenge olaba eno video kasitola wa Maama Phina oba Sb4 badde nkusaba dduka emisinde weekweke. Run for your life tengetenge kasitola wa Maama Phina. Wabula bannange ate we tuli mu sayidi ezo naye nga batokomosa ogwo omugambo naye nga Maama Phina tavanga oyo yadde kwogera ku ono omwana tengetenge ngenda kuba mubongera mu maaso awo bwenkuzaako eno bo munange bajjaaji bavuddeyo ne bagamba mbu mbuno Mina ayinamu omutima omubi ku nsonga za Fibike tino Fibike ku mukolo gwa Mina we gwaliwo munange yeerekereza buli kimu n'agenda ate ne yeetaba ku mukolo gwa Mina da Queen era nga y'omu kubakwata ne video naye bo kyabajja enviiri ku mutwe ate munange okubanga Fibi ali mu mikolo gye naye nga munange omwami Aviator ne Mina bo basirise tebabiriiko katubirabe. Sanga muntu alina mpisa mbi Mina da Queen olina omutima omuvundu. Mina da Queen olina omutima omubi mugenda gamba lwaki. Fibi bukyanga atandika okukola akalango aka Gomez. Mina da Queen takolanga yampostinga n'amwagaliza. Naye wano Fibi yasula ne mu nnyumba yammwe lwa mikolo gyammwe birthday gye mwakola na Aviator. Nayita abaana ba TikTok bonna. Ne Mina da Queen ekyaganya ogenda simanyi ku friends ko ya Fibi lonchi ye na Fibi nawe embaga ye bweba yaddala oba okwanjula ebyotaddemu lonchi sibitegeera. Mina oyina omutima omubi omuvundu. Mina tosobola nga tosobola kukola transport yadde akutwala eyo ate sobola yogamya bako fulaka nakusindikira ssente n'ogenda n'olaba Fibi n'omukiiki n'obeerawoko gwolooza Mina gwosoose okuzaala oyo omwana. Lwaki mukazi gwe olina omutima omuvundu Mina? Musagala nga nti kangende wa Fibi mubeerere mu background abantu bandabe. Esooka tokyayonsa. Ffe twagamba ofuna olubuto lwa mangu olwokubiri. Olina omutima omubi ogutategeerekeka omunafuusi omufundu. Ekitegedde beera ng'odduukirira banno tolooza nti gwofunye omusajja kuno alina oluzungu lw'omukatabu ogundi takulimbalimba. Abasajja ekiri e Dubai nze kankusomesa ate bino bye mbagamba ne muwakana. Omusajja amuna okuzaalamu teweekweka nnyo simanyi mu private simanyi babiyita private background. Beera ne banno ng'oli firi gw'omu yali badde asooka eri okugenda wa ku mukolo gwa Fibi n'omutereza kopagala okuba teyakutte. Okitegedde olina okuba Fibi bawaata emmere. Ate awo we tuli bantu bange nawe osobola okumpa endowooza yate mu comment section. Ono omukyala akyayogera kituufu oba ali ku bibye? Kale we tuli mu sayidi ezo naye nga ye Fibike munnange omwana muwala ono ye yamuyiyirawo omubiri bwe nkozaako eno ku tengetenge afuuse ensonga buli wamu buli woogenda tengetenge munnange maaso wano nina Godfather ayina ate byayogera si birungi naye ate nga wobiwuliriza byandibeeramu amakulu akuba bo munnange abantu tebaagala kumanya era ngenda kuba mbalekerako wano akatambi ate omukama abankuumire abampire kyonna kye musinga okwagala. Mwebale kwagala Suvye News Extra gwe wenna munnange awaayo obudde buno ojja n'okyekingako n'olagamba leero ate ataddeyo ki bannange mukama akikubalire. Naye nga nyongera obbajjukiza gwe wenna omuntu ayagala okulangira bizinensi yo enamba yange weeri awo simanyi bamutima mubi ogwaba mulina oba tebamanyi kye bakola naye mumufudde nnyo ekintu buli wamu nga waali
Simanye bamukikola kigenderere kumufiiriza naye ngono omwana erinnya lye lyakoze is one of the most trending tiktokers olwaleero mu Africa yonna ne mu nsi. Mu continent ya Africa tenge yasinga trendinga. Naye omulabe eno naba Sb4media abawadde sente mekobera n'oyo omwana. Do you know what it means omuntu okubeera nga trendinga ku TikTok? TikTok esobola okujja ewantu n'etakuzaayo lubeerera. TikTok eno gye mulaba oyo omwana asobola okutrendinga leero bwe mba nga mumukutte bulungi n'ataddamu kubeera mwavu ne famire ye n'etaddamu kubeera njavu mpaka bwe mulifu. Muva ku kino eky'Abannayuganda mu jangu tubaweeyo 2 jangu tubaweeyo 3 no mumukweka abeere nga tali available. Scarcity of the good ku market egireetera prices zaayo kubeera waggulu. Availability of the good ngeri too much ku market egireetera prices okubeera wansi. Mwaba mwetaaga nga tebalina sente temubawa. Bwe baba n'obusente butono temumubawa. Sb4media yali badde asasudde millions ezitaka wansi wa 10 okutambula n'oyo omwana. Ezitaka wansi wa 10 oyo mwana asobola okukola millions ezisoba mu 10 mu mwezi ogwo. Waliwo omwana bayita Kabilemu gwe mumanyi asinga okufollowingibwa ku TikTok. Mwakamulamu videos n'abannansi be bameka bannansi bameka kubanga tebamanyi value ye. Ababeera mu bazungu ba Jay-Z ba PDD ba Neymar ba Cristiano bani be babeera mu video naye video emu bweto gikwata naye ekitone nnyo mutwalo gwa $. We have benefited from TikTok and we know how TikTok is. Whenever you make yourself available, n'omulaba ng'akuba n'akalango kaakano ka property akatenda na office, n'akuba n'akalango kaakaduuka abuduuka akatunda laptop, lwaki mwonoona omwana mwaba mulina oba temumanyi kiki kye mulina sitegeera. Okubeera trending TikToker n'obeera ku ddaala ly'oyo omwana kinsingira okubeera omuyimbi nga Sb4media. Nze mbabuulira okujjako ng'akikola tamanyi wuyo content we mulungi gwakwambala byakisezi n'akanula amaaso asobola okukanula amaaso n'atrendingira kweyo TikTok okumala emyaka 5 n'abikaminga $1 million ana naye buli wamu n'omulaba wano abalina oyo omwana tenge. Please hide that boy. Bwe mbadde mukimanyi ze mumbuli enkibasomesa be kibeera. Hide the boy nga tatuukikako tabeerabeera buli wamu akole content we trending ani apushinze videos ogenda okutrending Nigeria Ghana wanawa. Bajja munoonya abamumanyi bajja kujja bamunoonya mpola. Ojja laba nga olunaku akola video emu mu mwezi emu ne muleetera omutwalo gwa $. Ne bano Bannayuganda gammwa $10, $20 kumuteeka ku YouTube. Kasita olugenda ku YouTube ate ng'oweddewo. Teyefuula nnyo muyala nti anoonya no. Mwefuula abantu abagagga abalina edda wadde temulina. Mujja kulaba mu lunaku olwo nga mugagga wadde. Temufuula wajjenje.